rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tutusiza kukula lino. Ibuni Khamisi yakoze bulungi nnyo. Abayizi 10 mu idadi mu Uganda yonna abasinze mu ggwanga lyonna bavudde mu Ibuni Khamisi. Allahu Akbar! N'abayizi bonna mu ssaali za Sanawi bonna bafunye first grade. Allahu Akbar! Twebaza abasomesa mwenna bannange eddimu lye mukoze. N'abayizi bawala bange mwebale butanswaza. Mwebale butanswaza Sufra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu Akbar! Mwana wange Sufra yabadde wakuna mu ggwanga lyonna. Allahu Akbar! Yafunye 96.7 average. Ne bawala bange abalongo ba Fatiha ne Fatina bafunye mu 95. Average. Ne Juraija ono Juraija ye yasinze mu ggwanga lyonna. Abazadde baffe mwenna mbategeeza essanyu litususseeko, essanyu buli mwaka gwonna, buli kadde konna. Saba Allah wakitiibwa era ayongere otukwatirako. Mbategeeza omwana ono yesinze mu Uganda yonna, masomero gonna Nagayi Zulayifa Nagayi. Allahu Akbar! Oyesinze mu bawala bonna ne musomero mu Uganda gwonna. Saba Allah wakitiibwa amwongere ya Rabbi. Amanya mpitibwa Lwega Habib Ahmed kola na UEDCL nga technical service advisor. Ndi musanyufu nnyo Ibn Amis kyenkoledde nga mwana wange ono gwenzaala bamuyita Juraija bint Habib abadde wakubiri mu ggwanga lyonna. Ndi musanyufu nnyo, ndi musanyufu, alhamdulillah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ekitufudde ab'enjawulo tulina enkola wano eya e-learning. Abaana basomera ku Zoom, ku Google Meet. Tugamba balina abawalabu ababasomesa okuva mu nsi z'ebweru nga Saudi Arabia, Kuwait, Egypt n'ensi endala. Kale bamasikalinga nnyo oluwalabu ne basobola okuba nga bakola obulungi bweba. Ebifo ebiri ebimala era tusaba abazadde mutongere abaana. Ibuni Khamisi lyo yajja. Inshallah n'omwaka okujja tugenda kweyongera bweyongezi inshallah taala. Guno omulundi gwakuna nga Ibuni Khamisi ebeera ku ttoopu. Amanya nze Amiru Katudde. Ebintu ebimu ebyanyambeko okukola obulungi kwesigamira Allah, ekirala eddwa z'abazadde baffe, ekirala essomero lyaffe eddungi nnyo lisomesa bulungi, era ne Sheikh Amin tujja tukolera obutabo obwetaagisa ku buli kimu omuntu okuyita era n'okutegeera eddiini. Kasitama lesiniyako inshallah nja kulaba nga nteekamu amannya okukola Juraija bint Habib asomera ku Ibn Khamisi era nasobodde okubeera owokubiri mu Uganda yonna mu bibuuzo ebya taitaidade eby'omwaka oguwedde. Ebimu ku byanyambye okuyita obulungi kusooka kwesigamira Allah era tasobola kuva mu bantu kasita omwesigamirako. Kyokubiri okufaayo n'osoma. Sheyi baffe bagezaako teekawo buli kimu, obutabo nateekawo e-learning naleeta abasheya ab'enjawulo okusobola okusomesa. Ekyokusatu nebaza bazadde bange abasobosezza okuntuusa kw'emilembe.
ekyokunaana okubeera n'empisa bye bimu ku byannyambyeko okukola obulungi mu mwaka. Alhamdulillah, nebaza Allah. Director Ibn Hamis, nebaza Allah ekyengera kyatuwadde okuba nti abaana baffe bakoze bulungi era tufunye best 10 bonna babadde ku Ibn Hamis. Ekyo tukyebaliza Allah tabaraka wa taala. Abazadde abaana tubasomesa era principal Shamiri Katudde akoze omulimu mulungi mu ssomero muno, nitwongera abaana bajje basome inshallah taala. Naye bituyambye alina e-learning wano yagiteekawo ku ssomero lino n'ebirala ataddemu amaanyi mangi baadallah. So ebyo byebimu ku bituyambye okubeera nti tusomesa abaana b'obusiraamu, abaana b'eggwanga. Ne ku sayidi y'oluzungu nabo twakoze bulungi nnyo era abaana baffe bonna bwe twatuuka baayise bulungi. Ne tufunawo ne abayitidde mu first grade 42 ku sayidi y'oluzungu. Oluwarabu ddyo tetwogera kuba tubabuulidde nti best 10 10 bonna bavuddeko Ibn Hamis. Ate awo oba okyabuuza ki be basinze mu ggwanga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. So ebigambo byange. So somero lino mulyesige insha Allah, mutuwe abaana basome. Assalamu alaikum.